So ekyo kyembaddeko nti tuguddewo ofisi zino mu butongole kati abaagala okumanya ebitukwatako mbadde njogera ku kyabalaala abo n'abalala ti oluusi bw'oba oyagala ebitukwatako ojja kutusanga wano tukunnyonnyole nga bwe mbadde ntandise okubinyonnyola. Ensonga ey'okubiri lwaki tuguddewo ofisi zino wano kwe kukola ku bizibu ebimu bannayuganda abanyarwanda bye basanga nti community ez'enjawulo eza Uganda zirina we zisisinkanira naye community y'abanyarwanda ebadde nga bamulekwa teri ajogerera. MP ne bwabanga munyarwanda abeera mu parliament eyo n'asirika becce ng'oluusi ali stigmatized kwegamba atya nti bw'anaayogera nti munyarwanda bajja kumutunuulira nga foreigner ate nga si kituufu. Okubeera omunyarwanda tekikujjaako kuba nti oli munnayuganda ng'omuteeso ng'omuganda ng'omulala kubanga bwekyo bwe kibadde okuva mu myaka gya 1600 n'okutuusa leero. Tetutwaze buzi bwe baali basala ensalo za Uganda b'abanyarwanda babasalira mu Uganda newankubadde ekyo tekijjaawo nti waliwo abalala bajja mu Uganda mu bife mu ngeri ez'enjawulo ng'era Abakenya bwe bajja Abatanzania oba Kabila endala zonna abavudde mu mawanga amalala. Naye ekyo tekigisaawo bannayuganda nzaalwa aboogera olulimi lw'Ekinyarwanda nga balukuumye. Musanze kusomozebwa ki mmwe? N'amanya gaabwe nga ga Kinyarwanda bw'agenda mu passport office ngambye abamu kubanga si bonna bwe bawulira nti ani nti gwe Katete gwani gwe Katsizi nga wagamba gw'olabika gw'oli munyarwanda tojja kufuna passport. Kati nekireetera abavubuka abaffe bannayuganda abanyarwanda abali Bulemeezi abali Buddu abali Bunyolo abali mu bitundu ebyenjawulo nabo abaagala okugenda okunoonya okulwanyisa obwavu bagende Saudi bagende mu bifo ebyenjawulo okunoonya emirimu kati bwe bakuma passport obanga musibire mu ggwanga kati ekivaamu natandika okukyusa Kabila nze ndi Muganda nze ndi Munyankole ate bw'akyusa era ne bamukwatirayo ne bamumma tya luli wayogera nti ndi munyarwanda. Kwe kujjamu okwesosola obusosoze tubugirewo ddala mu Uganda teri munnayuganda ayagala kumusosola. Twagala okwebaza Kabaka wa Buganda nti tatusosodde tubadde kitundu ku Buganda tubadde n'ebifo mu Buganda ate yatwagala kwebaza pulezidenti wa Uganda naye tatusosodde newankubadde waliwo bakulembeza abali wansi awo be basanga mu migration bw'ayogera nti ndi munyarwanda ne bamulaba ng'eyajjidde ku baasi ate nga si kituufu. Gavumenti erina obusobozi obumanya abazeggulo ne bannayuganda abanyarwanda. So ekyo tusaba kitereezebwe. Zino ofisi ki ne bw'oba tokyasobola kwogera Lunyarwanda nga yegwe Kakande yegwe Muhwezi yegwe Kabila gwe Alyongo gwe Apio kubanga tubalina n'ebyo ebirala naye ng'okimanyi nti origin obanga Kenya oba America oba Bulaaya tebasosola munnayuganda agenzeyo n'afuna obutuuze mu bamanyi tubadde ne Shaka Sali munnayuganda ateegaanika naye ng'ate mu American of Ugandan origin. Lwaki mulowooza teri ya Ugandan is who of Rwandan origin abo oba Ugandan of Kenyan origin kali yobo nobu tubalina naye ekyo si kikulu kyenyweza ekyo nti obusosoze tetubwetaaga obwa buli muntu yenna mu Uganda. Twagala tubeere kumpi n'oluguudo wano abantu twagala bonna bazze ku nsonga ez'enjawulo ezikwata ku bannayuganda aboogera olulimi lw'Ekinyarwanda batusange wano. Tuyitibwa omubaano kubanga tubeera ne bannayuganda ekintu ekitegeeza omubaano ekitegeeza okubeera n'abalala. Tubeera mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo n'ekigambo munyarwanda kitegeeza okusaasaana oba okwanda. Kati ekikwewuunyisa nnyo nti tuli mu bitundu ebyenjawulo ebya Uganda newankubadde tulina ate bitundu ebyenjawulo era ebya Uganda bye tusibukamu naye nga bannayuganda abalala tosanga bakuzaala Buddu naye ng'oli Bukyaggu osanga bakuzaala Mpigi naye ng'ate oli eri Bulemeezi
tetulina njawulo nnyo ne bannayuganda abalala naffe bwe tutyo tuli mu bitundu bya Uganda abalala abamu beebo be muyita abalaalo bannayuganda Abanyarwanda oba Abanyankole oba Abaganda oba abanyu abalala abalunzi bemulaba mu bitundu bya Uganda ebibimu baba bagenzeeyo kunoonya nabo we bakolera bizinesi yaabwe y'obulunzi ng'abasuubula amanda bwe baali bagenda mu bitundu ebyenjawulo ng'abagenza okusuubula emmere ebintu ebyenjawulo mu bitundu bya Uganda gye babikolera ne bannayuganda abalala Abanyarwanda bwe batyo kubanga ennaku zino badde tuwulirayo sitoole nti abantu bano abali Amuru twogera nga boogera Olunyarwanda kane balowooza nti awolo bafolena waliwo ne MP abamu be nawulira bagamba bavudde Tanzania tewali yavudde Tanzania mwabo kubanga abamu tubamanyi bava mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo tubeera nabo naye bagendayo ne bagula ettaka nga bw'oligula ne mu kitundu ekirala ekya Uganda ne balundirayo abalala ne bapangisa nga basasudde ssente kakati oli bw'abawulira nga banyumya mu Lunyarwanda n'alowooza nti bagidde ku baasi olw'eggulu naye waliwo munnamawulire yabuuza munne nti naye ente ezo zonna. My name is Stephen Katsinzi. Okay. I'm a speaker of UMUBANO. Today, the function we have here is to open our offices officially. That is one. Two, we are inviting all of Abanyarwanda to come to this place. If they have different issues, please bring it here, so that this organization can bridge between the Ugandan Abanyarwanda and the government. We can reach the authority to solve their problems. Because different tribes, different communities of Uganda, I don't want to even use the tribe, they have their associations, different associations. So we sought as Ugandan Banyarwanda community, we need also association. We thank God that this UMUBANO association was formed in 1995 after the constitutional promulgation, after making over our constitution in 1995. You know very well that Banyarwanda is one of the tribes in Uganda. There are those who have been confusing it with other Banyarwanda from neighboring countries. No, they are Ugandan Banyarwanda, but also even other neighboring countries, they have got also their Banyarwanda, who are their nationals. But for us, we are dealing with Ugandani Banyarwanda. Our chairman is Dr. Ephraim Kamuhangire. He's the one who was elected in 2010. So from that time, in case we organize another election, we will announce and everyone will come for that issue. Secondly, it is our appeal that some of the Ugandan Banyarwanda, they are facing different challenges. Whenever they go to the immigration to apply for a passport, national IDs, sometimes they are being discriminated because they speak Kinyarwanda, they have Kinyarwanda names, and yet these are citizens of Uganda. So there is no reason why they should discriminate for being a Munyarwanda. And we thank our president and the Kabaka and the other cultural leaders in Uganda. And the Ugandans, they have not discriminated. They never discriminated us right from 1900 when Uganda was formed. Remember, our borders was finally demarcated in 1926. From that time up to now, Banyarwanda have been living with other communities in Uganda. They have participated in everything, problems and
goodness of our country, development, mention it. Everything have been part and parcel of Uganda. So there is no reason to discriminate our people, Uganda and Abanyarwanda. Sometimes our people, our youth, our younger people, whenever they go there to the migration, they are applying for a passport. They want to go abroad to work. Because we share everything. We share poverty, we share wealth, we share love, we share unity in diversity. But whenever they apply, some of them, not all of them, because some of them, they have it, but there are few. Whenever they apply, they just tell them, you are Munyarwanda, you are not supposed to apply for a passport. They are being victimized because they are those who came yesterday. No, government, we are appealing to government officials, especially those who are in migration. Please, stop denying Ugandan and Abanyarwanda their rights of acquiring passport with unclear reasons. For example, because he say that I'm a Munyarwanda. Hey, you are Munyarwanda, why don't you go to Rwanda? No, this is not, it's a Ugandan. It's not a Rwandan, it's not a Tanzanian, it's not a Kenyan. Though there are some Ugandan and Abanyarwanda of Rwandan origin, like there is American citizens of Ugandan origin. Like you know very well that our neighbors here, Kenya, President Obama is an American of Kenyan origin. But he was the president of United, one of the powerful country on earth. If that happened in the USA, what about Uganda? Why do few people discriminate our people? They want to join the security organs, they apply for jobs, but because he's a Munyarwanda, that's sometimes they are being victimized for that. Not every Munyarwanda that is a foreigner. No, they are those who are citizens of Uganda. Because those who demarcated our borders, they didn't follow how community we are settled. No, they just pursued their interest. I'm talking about colonialists. But that was done. Abanyarwanda, they have been part and a parcel of Uganda. So we want to thank those who have been accommodating them, those who have been voting them with different positions, those who socialize with them without discrimination, without victimizing them. We really thank God for that, and we say God bless you. Oba abateeso webali, oba abatemu webali, oba obudde buli mu mbeera kibuo n'okola bw'otyo, Katonda agenda kukuwa omukisa. Era njagala okubasabira abantu mwenna abawulira ebigambo bino n'abanabiwulira, situkiramu obeeko kyokola, Katonda agenda kukulaakulanya. Gamba nti amiina. Njagala waniko mukono gwo mu bbanga tusabe kulaakulane. Muddemu emirundi emirala ebiri tofaayo. Ogwo gwakubiri, ogwokusatu n'amaanyi. Katonda ayagala ffenna tubeere bulungi, ffenna tukulaakulane, ffenna tubeere n'emirembe. Kye kyasindisa omwana we Yesu Kristo mu nsi. Katonda ayagala ffenna tubeere bulungi, ffenna tukulaakulane, ffenna buli muntu ng'olina ssente ezikumala ng'owaako n'abantu abalala. Ekyo nno wandikikubidde mu ngalo. Nga bw'olaba yeetaaga omuwa, bw'olaba omwana yeetaaga omuwa, bw'olaba neyimba w'omuwa, ogabane emmere yo, ogabane ssente zo, ogabane n'emirembe. Katonda ayagala ffenna tukulaakulane. Naye okusobola okukulaakulana, waliwo ebintu n'okunyumirwa emirembe Katonda gye yassaawo, waliwo ebintu Katonda byagala tweyambuliremu ddala.
the number one obstacle for success bagita fear, kutya. Buli lwoba ng'otya ogenda kuzingibwako amaanyi go gonna gonna, obusobozi bwo bwonna bwonna bugenda kubeera mmaneyane mye. Kasita oba ng'otya, kasita oba nga weetya, ogenda kwetunuulira nga atamanyi, ogenda kwetunuulira nga atasobola, ogenda kwetunuulira nga atayinza. Okutya mulabe wa kukulaakulana namba emu. N'abakulu abatandika organization eno singa baali batya kasoda ketunywa leero n'amazzi n'empewo ze tugendako eza Success Media, NBS n'empewo endala zonna tetwandizigenzeeko. Njagala tubakubire mu ngalo. Obstacle ey'okubiri eremesa abantu okubeera mu mbeera gye wandibaddemu Katonda gy'ayagala obeeremu. Abantu banaayogera ki? Gwe buli lw'otandika okulowooza abantu banaayogera ki, abantu banandaba batya, abantu banaayogera ki, abantu banannengera batya, togenda kuva mu kifo. Bw'oba toyagala bantu bakwogereko, okola ebintu bisatu. Number 1, osalawo obutabaako kyokola. Ekyo kimu. Ekyokubiri, tobaako kyoyogera. Ekyokusatu, tobaako kyofuuka. Tubiddemu ffenna 1 2 3 go. Tobaako kyokola. Number 1 2, tobaako kyoyogera. Number 3, tobaako kyofuuka. Ate oyo bw'atabeera mubi nnyo ng'alabika mubi nnyo, abeera mulamba, abeera mufu. Kati abantu banaayogera ki? Tebikukwatako. Abantu balina emimwa gyabwe, balina amatu gaabwe, balina amaaso gaabwe. Gwe situkiramu, obeeko kyokola, obeeko kyofuuka, obeeko kyoyogera. Ofuuke Katonda kyayagala ofuuke. Ekyo kikubireko okwo mu ngalo. Ensonga endala ey'okusatu eremesa abantu okukulaakulana yeeno. Abantu beegeraageranya nnyo n'abantu abalala. Nze Ssebucyu sisobola kwegeraageranya naawe kubanga gwe oyinza okubeera nnyonyi nga nze ndi lyato. Kiba kitegeeza nti nze eryato ntambulira ku mazzi era ngenda kulandinga bulandizi bwe nti. Gwe togenda kutambulira ku mazzi, ogenda kutambulira mu ki? Mu bbanga. Katonda yateekateeka abantu mu ngeri ez'enjawulo, buli muntu ng'akutaddewo okubaako ebintu by'okola. Teweegeraageranya na Ssebucyu, teweegeraageranya na Mushabe, teweegeraageranya n'ani. Gwe olina kutunuulira Katonda buli lunaku osabe nga bw'okkiriza Katonda atuukirize kye yateekateeka mu bulamu bwo okukikola. Okubaako kyakola ng'ebintu byonna biri well, good, settled, leveled ground, ebintu byonna birungi. Ekyo tekigenda kubeerawo mu nsi. Tetulina mu nsi mbeera yonna ng'egenda kubeera nnungi. Tekiribeerawo. Tekibeerawo wadde lunaku lutya. Buli lunaku wajja kubeerawo ebitali bulungi. Bwe butabeera budde bwa nkuba nnyo, bugenda kubeera budde bwa musana nnyo. Bwe butabeera kiro, bugenda kubeera misana. Musana nkuba. Kyeya kiki. Makungula tusiga. Embeera ssaawa yonna tebeera nnungi. Kati gwe bw'oba oyagala okubaako kyofuuka, situkiramu kati. Can you tell that to your neighbor please? Neighbor wo mugambe situkiramu kati. Baako kyokola, obeeko kyofuuka, ogende mu maaso. Abantu abalala bagamba nze nandikoze naye abo. N'olwayo bwe tubadde tujja mu mmotoka, waliwo emmotoka etubadde mu maaso ng'eriko nandikoze naye abo. Mpozi ng'oli mulogo. Kubanga abo bagenda kubeerawo oba oyagala batoyagala. Abakwagaliza, abakufitina, abantu bwonyirira nga bo bakaaba bukaabya amaziga bwoseka nga bawulira nga bakoze losa, abo bagenda kubeerawo oba oyagala oba toyagala. Kati nandikoze nabo abo bagenda kubeerawo. Gwe situkiramu kati, everybody do this. Situkiramu kati betugatta olulimi, betugatta ebirungi n'ebizibu, ffe tetulina mutawaana. We are innocent people. Tuli bantu ab'emirembe, tuli bantu ababeera ne bannaffe, tuli bantu abaagala ekitundu, ate tuli bantu abakuuma obuwangwa n'ennono. Sisalangawo kubeera Munyarwanda. If it was a choice, I would be an American. Nandibadde mu Ngereza nga njogera n'olulimi lwa Queen newankubadde numanyi, naye ekyo Katonda sikyasalawo. Nange nalabira awo nga banzadde ndi muki, ndi Munnayuganda, ate banzadde ne Luweero awaalinga entalo eyo.
waliwo ekiseera we natuuka nenga bwa siriimu olubwe yagambanga gwe alabika kalwadde ka siriimu kati omulwadde wa siriimu natandika okwewulira obubi kati n'ennaku zino mukanga abantu bali mu bitundu bya Uganda banoonya ebyenfuna ng'abalala bwe banoonya abantu bagende West Nile eyo ne bagenda mwakyo ne bagenda mu bitundu ebirala banoonya gye balundira ente bagenda ne bannayuganda bannaabwe bava mu bitundu bya Uganda byonna bategeerekeka bulungi abamu balina wano abamu balina mu bitundu abamu bannamawulire sigenda kwogera linnya lye minisita yali minisita wano ennaku ezo mu kalulu akawedde wali bamuga nti mu Sudan naye nga abadde minisita for the last 20 years kubanga lwaki abakyola abamu kyoli Sudan kyoli Uganda naye ate osanga oli ng'atudde ku TV kubanga alina abantu bafunyemu obutakanya naye abajja okunoonya ebyenfuna mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo nga bannayuganda abalala bwe bali naawe ovukeera wano n'ogenda mu America bano nga balwayo omukiiseewe akiikirira abavaawa mu America ebitala w'amayanja ate tumwebaza nti kabaka wa Buganda tatusosola alonza Abanyarwanda bangi omu kuba abadde sipiika olukiiko lwa Buganda yawumula kati ne mu bitundu bye tuva ebya Uganda tulondebwa bakansala BMP ne mu bifo ebirala mu bulamuzi n'ebirala kakati abalala abatonotono abadde bagezaako okuleeta ebintu ebyayita please ebyo mubyewale bw'otunula Omunyarwanda tomutunuleka kutwala butwazi nti oyo alabika yazze eggulo ku baasi nedda leka kumuteekamu entiisa ate nga teyayagala leka kumwejusiza n'atandika okujuza olupapula n'alujjuza ng'Omuganda n'alujjuza ng'Omunyankole n'alujjuza nga kyalabye bambi tabimanyi kubanga mwana wa myaka 2 yagenda Dubai akole Munayuganda nga gwe kyayagala kyoyagala Bayibuli ffe tugamba nti oyagalanga munno nga bw'okola ki nga bw'oyagala tetukugaana ate okwetegereza nti omuntu oyo waawa kuba naffe security y'eggwanga lyaffe kikulu naffe tukola ki etukwatako mwetegereze bulungi ekyaleesa endagamuntu tebyali bintu bingi nnyo abantu baleme kutawanyizibwa bategereke ensibuko yaabwe kati bwanga waliwo abagiisa mu bigere bya kolero ne bazifuna ekyo kyekiteeka okuterezebwa naye omuntu aleme kubimwa ddembe lyenga Munayuganda kati ennaku zino balina eŋŋombo yajja mu covid nti omuntu agoyingewa kati oyo agoyingewa n'atuula bw'ati n'awulira enyiike so n'olwekyo ekyo mulimu ebitonotono ebyo naye si gavumenti yonna teneeza gamba nti bonna kyekyo kyembadde ŋŋamba nti teeka oli akubuuza nti Abaganda bava Buganda Abanyarwanda bo baavaawa nedda waliyo nakugambye amawanga mangi mu nsi yonna agagatta kyova owulire ennaku zino olutalo olubadde Ukraine ne Russia nga bonna balasha naye nga baayawukana ensi baajabula wamu ne basigala era ne basigala naye nga boogera olulimi n'ennozaabe na buli kimu kyonna kyekimu naffe bwe tuti bwe baali baawula tetwayagala kufuuka ibule tuyisanga nga batuzadde tuli ekyo kagane ate jjajja wange bw'aba yasalawo nabaga nti nze nazaalibwa ziro bwe wali naye jjajja yali agala kuwasa mutabani we actually yamujja na musomero yazaala abalenzi ne bafa n'asigaza mulenzi omu n'agamba kanoonyeyo Omunyarwanda asobole okuuma ki n'awasiza mutabani we etukkirira erimu nti tusobola okukuuma Olunyarwanda ennaku ezo tulina bannyinaze babeera wali gayazaawo kati bo tebalina lulimi lulala lwe bamanyi n'amannya galina ga Kiganda naffe twabanga n'abiri obeera n'eri ekiganda ku bbali ate ng'olina n'eri Olunyarwanda lwakuba kati eryange ery'Oluganda sijja kulyogera leero naye nga gyeriri so kakati ebyo byabeerangawo olw'ensonga oluusi bwe yakoleranga Omuganda nze jjajja wange yakolera Omuganda bamuyitanga Sempa yali musajja wa Kabaka yalina mwami kakati era amannya yagatuumanga nnyo ng'ageesigamye awo kati Uganda bye byafaayo byayo nti byanja ate si wano wokka
nabagambye nti olubereberye essuula 11 n'olunywa olusooka lugamba nti abantu bonna baayogera ng'olulimi olumu Katonda n'asalawo basaasaane gye baava. So obufunze ekyo njagala kukivaako. Kati ekitutuuziza wano nga ndowooza tugenda kutandika omukolo gwaffe officially. Mbadde mbawaamu ebyafaayo ebitonotono nti tubadde part and parcel okulwanyisa abafuzi b'amatwale, okulwanyisa endwadde mongoota, ebirwadde byonna ebizine bwe yabadde covid yasembyeyo. Tubadde 95 constitution ya Uganda ng'ewedde okukola ne batandi profesa bw'aba alina endagamuntu bamubuuze, bayinza n'okumubuuza mu kitundu gy'ava. Kikyangu nnyo abatonotono abadde bakoze ebyo. Twalirizaga nti bonna ate temutugambanga nti tuli wamuwoka. Nedda, tulina abeemupinga Sseewungu, tuyita enjala mu kitundu ekikuviirako obutalondebwa. Please kozesa olulimi olulungi, obwogereze bulungi, bajja kukuwagira nabo ng'abalala bonna. Ekyo kimbadde ntegeeza. Omuntu obubi bw'omuntu tebusinziira ku kabbira ye, nedda ekyo bakulimba naye enkuuzibwa nekyaye gye yakulamu. Waliwo abantu abakambwe abazibu naye ng'obukambwe teyabujja ku kika kye. Abanyarwanda baravuga ngu ndi byara ki? Yes. Haraho nigeze kujya mu gice baratuye umurugwaro, sindi buvuga izina muri ibyo bice byazamuyeje, ariko abamutoye majority n'aborozi bari muri ibyo bice bamutoreye iki ko kabana nabo neza, abafata neza. Abantu basashobora gusiga mwene wabo bagatora undi. Ikintu ekyo kyewale, tetulina mutawana. We are living in harmony with you. Nafuula obunyarwanda ng'ekivumo, please. Tetubifaako olunsi naye bibi. Kubanga omunyarwanda bw'abeera mu ntibi, omunyarwanda bw'abeera mu ntebe ye bw'ati alaba ku TV bwa agamba abanyarwanda tetwakoze eki. Olusi kakati n'olwekyo ebintu ebyo tubyewale. Uganda ekizibu kyaffe sikabbira, ekizibu kyaffe nguudo mbi, ekizibu kyaffe binnya, ekizibu kyaffe bwavu, ekizibu kyaffe ndwadde. Ate endwadde zonna zitukwatira wambwe nkuwulira abanyarwanda bafa covid toyinza kukikkiriza. Naye akabbira endala abaafiira mu lutalo tobala. Nze nakula ndi nfuuzi. Obuwanga bwe mulaba eruweero obwo mulimu ak'ekitange, mulimu akajjajja, mulimu n'akabo. Buli woosaba obuwanga obwo mulimu, era buli lwembutuuka kubenengamu bakano ke kataata. Oyinza okubalaba bannange abagenyi baffe tulabaki. Amina, mukubireko mu ngalo abasobola, ate tukubireko Yesu affe mu ngalo. Amina, amina. So kikimbadde manyonyola nti ekizibu kyaffe endwadde n'ebirala ayogeza kulumya. Edda ennyo mu Buganda wano waaliwo enkola nga bwe baati bakukyaye bakufuula mugwira. Waliwo abantu be bayitanga abaziinya, mbu baava Tanzania eyo, nange nabasomako mu byafaayo, mbu bagenda okeera ku makya nga bagenze n'ebyabwe byonna baze